Owange my brother. Ogamba otya? Ndi fit nnyo baganda bange. Oli bulungi? Tona baga neyagala just twakuba bishi naye nga buli kimu kiri alright. Oba oli like pretending abo pretending zikulaga mbeera nti nnungi. Era mu nsi okupretendinga ekyo tokirabira kuko okubaawo. Nga totosanga nti wobadde mu nnyumba ng'oli bwereere lwogenda ofulumayo jje ng'oli bwereere sebo you pretend and put on clothes okitegeera that is pretending naye singa nti obwereere okitegeera yeah so mu nsi okupretendinga tekola ki tekuggwawo bw'oba mulwadde ne bayibuli egamba nti omunafu agambe nti ndi w'amaanyi so totobeeraawo obeere buli kaseera ng'ogamba nti no nti oyagala kwekubagiza eriyo amaanyi. Ensonga zakuguddeko yesterday twalabye poliisi ekutwalaganya yakutte ensonga ki? Era lwaki bakutte? Ensonga era za kuyimba bivulu nga omanyi nti byaffe bya kinnamagye era biggwa mu mbeera za kimaje tebisobola kuggwa nga bya civilian so yeah mbeera ya poliisi kujja kunsanga ku stage ndi Kabale district yeyo nga nnyimba nakayimbira abantu bange enyimba nga 5 ne bajja ne basalako embuzi nesoke ebaziyingiramu nabona okitegeera bageze okutwala bali okugira naye nga gundi ensonga yabadde ku twagenda eyo nti ne tutayimba ensonga yabadde awo emyaka 6 2015 ne tutayimba so twageze bimaliriza nga bali abali batutimye mutufu okyaka lubote basigalamu akakunkuna agamba tebakkiriza naye kyagenza omaliriza nga bakkiriza nti okitegeera balina okiriyalinga buli kimu kwabo bagenza okugula omusango bamanyi bantu balindidde Kabale lwe balidda ndoze Kabale tugenda okukola ki naye nga ffe twava Kabale mu buvunaanyizibwa abantu bali mu tuwa deposit waffe ebbanja litwali tubanja tugende ku stage abantu ne bali mu bituwa promoter mu budde naye yennyini yamaliriza olutalo olubaddewo olumujjeeru yasibidde ku poliisi okufuna obuyambi so naffe bennyini nga tusasobola kiyimiriramu poliisi netuta yennyini tuvuge tuddewa e Kampala ne tudda Embarara kuba yali next stop so ebintu byawedde abagenzi waba tebalina proof tebalina receipts zetwabawa okitegeera receipt eriwa tishali ya sente mekali ya milioni 5 ate milioni 5 tate twasasulako milioni 2 ate mwali mbanja atusema twatongedde yenda tubagamba okitegeera nga proof tebalina ne receipts zetubawa tebazina tugenda zinoonya emyaka 6 ebintu bino ebyokuba nti osibwasibwa kulakulakulako emabega emutukula era bakola ekintu kyekimu era neeyo bakola ekintu kyekimu anti ndi munnamagye gwe tokiwulira nti ndi munnamagye kitegeeranga gwe tolya ti bwene okumunajeraga kasita yayingira ebintu byekinnamagye buli kaseera owulya bamukutte bakoze bati ebimu bamukwata tewaba nsonga okitegeera so kati ebyo bintu ate namwe gwali eyo ng'ogamba ekkomera tebalitegekera mbu nno babbi bokka oba bati baziba misango ekkomera lirimu abantu bangi nnyo abatalina misango kati just ntino abamu babateekayo ewatali musango naye era bamaliza nebavayo kati ffe ebyaffe tebirimu musango naye just kutwalya amateeka mu ngalo just nze kyensinga ku mbeera eyo oba kwennyamira oba obubaka bwange bugende eri poliisi ebeere informed abantu bafune kye bayita common sense bategere nti no tokwata mutunga tulina proof biri ebyedda olaba ze ndaba muba muli bannamawulire poliisi nejja era ekimanyi oli munnamawulire era ekulaba oli mu kusaka mawulire agamawulire ogawa abantu ensi egende mu maaso n'akulaga nti akwata babakuba bokwata omuntu bamukwata buki bamukwata nga mubbi okita bamukwata ng'omuntu okuteekawo akajagalalo so nga ate bamaliriza tebagenda sasula damages ezo zebabakoze ki zebaba bakozinze era kyovola baffe kati omuntu yazira tukate semani yabadde semani ya DPC semani yabadde biki teyalabiseko yadduse kuba yategedde okitegeera ali mu nsobi kuba twamugenda tumugamba ebintu bino byonna oli mu kozinga wana akavuyo okoze bino byonna naye we biggwa ddala nga tuli ogenda kukola ki kati ye ndooza nga yategeraganye ne bali abantu be okitegeera bonna bamanyi nti ndooza tuli beeno tuli bakiga katu okitegeera katuteekewo embeera MC awo yavaawo dda okitegeera n'ateekawo embeera emmundu zonna bazijja abasirika bonna baweddeyo ekirungi balemeredde tuyingiza akaduukulu kuba tetusobola kayingira nga tetulina musango ziza mu buhodi obumu bwe twawuliddeko ne bu videos obumu ebimu obudda bagamba temumukuba watuuse ku that extent ogamba nti bakuba oba olina walumiziddwa obulabe abantu bange benabadde nabo batuusiddwako okitegeera batuusiddwako obuzibu obwo so ndozo bwedda be bakwata ezo video nga babaganda okukola ki okukwata video kati ndozo zowulidde nga oli okitegeera essimu ye bagikwata ayagala okukwata video proof biki okitegeera kati ndozo voice notes bwedda zowulira kino kirekawa brand Bafana kigitwala mu maaso ate kigitwalawo gwe bagambye nti nno buli agenda mukomera mbuno bamusiba bukuza musango
okitegeera si buli agenda mu community n'agenda kuzza musango kyogamba muno abantu muno bakutwala mu community bakusoba togenda kulya mmere oba lono otegeera so ekyo kiri nti abo abantu abatwalya amateeka mu ngalo bakirekeraawo okitegeera yes twamaliriza tubasonyiye naye nga lwakulwa abantu olw'erinnya bino gamba tetutagala kulera eŋŋemba n'abantu kudda mu misango naye twamaze twaserera abantu balekerawo twalya amateeka mu ngalo ebiddako abantu abamu kati naffe twebuusiza nnyo tetwagala muntu kujja kunkaba bintu nga tisibitegeera okitegeera era tumaliriza bwe obuvuyo bw'okola ki obuwulire obubeerawo yes man nga tunatera okumayiriza Dr. Jose Chameleon ennaku zino avaayo like nasalutinga abayimbi abatadde etoffaali ku music industry naye mu bantu bamenya toliimu ate nga tukumanyi nga dancehall ki general goza kino ekintu gwe ngazi za Bafana tonatuuka kuba like to be appreciated oyagala kubeera appreciated ali oyagala whom do you want to appreciate you you be appreciated by God towamalanga kuddawo teri muntu asobola ku appreciatinga nze nkubuulira okujjako maamawo okitegeera kuba ye maamawo ne bwokola akantu akataliyo she will appreciate ne mukama katonda oyo gwokolera kati nze mu industry najja abantu abamu ne mbasangawo nze mmwe muŋŋamba nti oli wakabi nze mmwe mukiŋŋamba kuba nze nkola ekyo kyemmanyi kyenkola ki kyenkola ngenda okulaba nga muŋŋamba nti oli wakabi kati simanyi ate engeri gyengenda kukeera ate mbuno oba neepime nze nti nina minzaani kwensobola okukola ki okwepalegamba obwakabi bwange bwe buno kitegeera kati kyemmanyi buli omu yagenda okukola ekintu aba n'ekigenderero lwaki akikola ki akikola nze ekigendero kyange kyakuyimba wobawo ngaoliyo ekigendero kyo kyakukola awaadi gwe mulimo gwe ekigendero kyo kiba kyagamba nti kampandiika abayimbi gwe mulimo kati ye kyayagala kati gokiyingiriramuwa naye ku lisiti y'aba big boys yo waliko anti gambye buli akola lisiti kati ani yagikola lisiti gravity kyogamba muno yakulira okuyimba mu nsi yonna oba yalina engula y'okuyimba nti ye bwakola lisiti gye mulina okugoberera kati mwene just mwebenyere nyini mwe muli confused just mulekerera issues eziri serious ne mugenda ku issues ezitakola ki ezitakola bakulu biki kyogamba ziza tonna bakutuuka ku appreciatingibwa ku tofali wakateeka ku industry already nyingiza kati goyagala mbugobo ngamba mbuyo appreciate me goyagala okyendaga ngamba eri nva kusasula milioni 10 kati kikulaga ki nti toli appreciated twakulabye wakubye Dubai okitegeera oli mukulinya nyonyodde eno kati goyagala baku appreciating batya go believing go bokolera akukiririze nze if God appreciates me okitegeera then who are you not to appreciate me because nze gye nava ebyenkola byonna bw'oba toteka nkotofali togenda kyokola kikati okitegeera batosobola nze byenkola tebetaga kudda gwe nawe waliwo ekintu muganda nkyotasobola kyotumya nga tosobola kiteeka mu bintu ebyo olaba mumuyina omuzannyo guno gwe muli mu industry mumanyi katonda agenda tuyamba ffe kyetwagala kigenda tutuuka mu industry kibeerewo bwe bu kati buli abadde mu muzannyo okitegeera era gujja tuuka kulabika nti obadde muki mu muzannyo abadde serious era obeera serious kati just ekyo mba muteeka mu film owaaye tusubireyo ka concert this year oba yes concert era of course zikolebwa nga abantu bali ready olaba nze siri mu industry ekyo kyogagamba nze mugamba nagivaamu emyaka ng'ene emabega eyo industry eya pressure oba eyo gamba okola kino biki nagivaamu ebbanga ddene industry gyendimu yakukola ekyo kyemmanyi kyenina okukola ki okukola obudde bwemanyi kati nesaawa nnakuba mu studio nesaawa nnakola kino kati buno obudde bwa show bwa concert saagala kukola concert olwokuba nalabye omuntu akoze ekintu nange nkikole teri muntu atayagala kubanga concert zivaamu ssente okitegeera so teri atayagala gikola concert just ate okitegeera kati oyina kufulumya music omuwa abantu abanyumira ne okitegeera nga okola concert so tosobola kuva eri mu bbanga mbuokola concert nga tolina kyogenda kulaga abantu so music mumulinda afulume namwe mujja kutuuka mu kiremu kyennyini nga kyekola kyokka nti okitegeera concert weri era omuyimbi gwolaba nga ayina music aweera era omulaba agamba aweera agamba bange nakukola ki bange kuba aba ayina kyokulaga abantu